Inside Story Uganda, real source of political updates. Bagendo beyali badalonda nga cabinet yali badakola naye emirimu niba na Uganda mwamugana. You're not able to vote for him. So yasigaza kulembera kibiina kye kya Common Man's Party. Senga twogera ku His Excellency Mubarak Munyagwa. But bwe mutwe mwasalawo kati yeka ali wano yokwongera tukubira tochi mu mannya ago gwe yavuganya naye beyasiimye bakulembere naye. Nera gom kubandi badde abanakuwavu kubanga naawe wandibaddewo awo singa nawangula. Come again? Mu lugezigezi lwolwo lwonna nali nja kuwa obwa minisita. Nali nja kusurprise. Sikutegedde kyogamba nno. Wandibadde munakuwavu kubanga wafiirwa singa nawangula wandibaddeko ku lisiti. Nange nali badde minisita. Wadde olina olugezigezi naye olw'okuba oli muyivu nze njala nnyo bwa minister wa information tewandi busose ne national guidance. Because olina osoma PhD mu mawulire. Yeah, but you see even then ne bwotunulira bana Mwami Museveni byalonze nabo bayivu ekimala. Abamu basaanidde abamu President Museveni ene wabatula bambala musiza. President Museveni alina wagwira ekibalo. Bw'aba alonda cabinet alina watuuka mbunayagala ateekemu ak'obuntu ono omwana wa mutabatata w'omwana oyo twalwana naye mu lutalo. Kati kasita tuuka mu kulonda cabinet y'okuweereza abantu n'oddamu ebyo atera okubuuza olyowooha alina ekintu ekyo ebintu ebimusumbu wakati buli lwalitandika ebyo cabinet eba ekulemye kubanga struggles eyitamu okuva mu 7 okutuuka mu 86 ya meeting abantu bangi nnyo. So bana abaana ba mikwano gye abalwanyi abaki yandibadde afuna engeri endala wabadde osuubira mu kisanja no more sleep mu kisanja no corruption. These are the new faces. Yes. Just let's start with some of these faces. Yes, I think we should discuss abasinga mu enkizo nga mukaaga one by one tulabe. Today waggulu tandikire waggulu ku vice president ne saba minister n'abalala. Let's get there. Producer waffe tuddizeeko ebifaananyi bya abazerwa regional balance. Well, tutandikire ku Jessica Lopo. Regional balance. Teso wade twenza jireka nga teina gweyina. Speaker omuteso wa mugobye. Jeje Odongo wa mugobye. Musa Echweru wa mugobye. Kati vice president wado ino kumulekawo. Not performance? Omugambye wakola amakulu batakola wado ino mulekawo. Okay. But about this vice president. Wado ino mulekawo abateso basigale nga bawulya nga mwebali. Well, Mukyala Musafiri wado ino mulekawo. Ngomazogo bakasayija. Ebunyoro. Such an elder mu kitundu kyoyinamu ebyamaguzi bwe biti amafuta. Omanyi economy ya Uganda mu buseera ebijaffe natunuulidde Bunyoro. Wado ina kulekawo Musafiri. Yes, wado tuweza kulekawo Balamu Honorable Balamu alinga tana kukakata bulungi kufuuka elder nti Abanyoro tulinayo elder gundi. So Musafiri wado ino mulekawo naye olw'ebintu bibiri nti abakyala ababiri babe bali mu bifo ebisooka ebinene ekyokubiri ne Bunyoro ng'oleseyo elder. Ekyo kyokka si performance. Okay. Then abamyuka bya Mukyala Kadaga. Dear President, anyway, ndoza Busoga okubanga nayo iseyiraba mu kintu. Ndoza Busoga okubanga nayo iseyiraba mu kintu. Abo bonna top aba banene abasinga bolaba. Ngojeko Mama Janet doza bana abasinga bonna yabadde ku regional balance. Sub regions zona zirabemu. Dr. Crispus Kiyonga Rwenzururu. Nti na musembede mbifo ebinene. Rwenzururu Kingdom. Ebadde mu Mwami Kabyanga Baluko. Kabyanga badde junior minister. Kakati ole bo wakino bayina kubanga kakati President Museveni yalowooza for the first time NRM eringa yawangudde Rwenzururu area. Kati yalowooza nti candidate senior person who will galvanize that win yange
senior person ananyweza obuwanguzi bwange mu Rwenzururu. Rwenzururu eweza abantu emitwalo 8 oba akakadde akamu ekitundu Kingdom kati Kingdom nene ate abakonjo basajja bampaka, so you need somebody ali senior enough akubanyweza. Ebimu yagenza abikola for regional balance n'okugenda nga anyweza. Ekyo bwe yakimaze n'alyoka adda ku birala. Nakadama Busoga, omanyi Busoga bali mu gundi 3. Busoga bali mu gundi 3, constituency 3 zolina okutunuulira n'obwegendereza. Busoga erimu obwakyabazinga obw'emirundi emeka nga saidi embo jayo Kadaga ewalala Kasule gundi ono Namuganza alina okujja oba oyagala oba tokola ki naye Busoga erimu ne community y'Abasiraamu enene kati oba olina kyonoogabira Abasiraamu ate okiwa Baganda okiwa Basoga. Dynamics yona aba yabicalibrating edda kyova olaba awalinga kirunda kiva Idinda ne Rukia Nakadama wabeera. Yes. Then okujja mukwakyo nga Yesu yogedde ku Rwenzururu, but tubadde tulaba John Moses Ali waliwo baali balowooza nti awawe ako yakakwata. He is kicked out of cabinet, Kiyonga ayingirawo. Mutabani we Siraji Ali. Moses Ali ayina mutabani we Museveni ayina obunafu obusigadde bwonna ne Museveni tamenya ndagaano okujjako nga gw'okwoya enkola ye. Bumba mwarwana nga mwina gye mwava ye tamenya okujja nga gw'okwoya enkola ye. Bonna basajja be ekyabaleetera obuzibu bano Besigye baani kumugamba wayikoma wano tufuze ekintu ekitutte nnyo okoma wano naye singa Besigye teyagamba nti koma wano singa Besigye Foster General singa Prime Minister. Kati Museveni y'abasajja be kasita mukkaanya tamenya ndagaano kasita otali bw'ova ku bino ebya democracy ebyaki taata fuga paka lw'olifa naye aganawo mutabani beerawo paka lw'olifa. Kati Moses Ali yakola kinene nnyo mu kukendeeza obuyeekera mu West Nile okuli yaleeta bamugenzi Abiriga Ali Bamuze Major General Ali Bamuze. West Nile kye kitundu singa kyabalukamu obuyeekere kyandikutusaama ku Uganda kubanga ojjukira kye kyasemba okujoyininga Uganda. So ne bakola endagaano Moses Ali yamugamba nfuluma naawe naye ekyakoze obubi Moses Ali bulwadde bamutuuza naga kijja kulabikawo bireeta omwana. Ebizibu bya Museveni byatuleetera abeera ku ndagaano ayinza n'okuleeta muzzukulu wa Moses Ali si ku busobozi wabula ani wawe omulala omwana akuzeekuzeewo naye muleete. So kati Kiyonga Crispus MP wa UPM yekka omujjukira mu kinaala ebyo byonna bimukilawutinga obwongo Museveni n'abeera omu ng'ali mu katogaati because tamenya ndagaano obwo mu politics bwa bunafu akumenya endagaano obutamenya. Yes, nze ekisinza okunemesa okubeera progressive mu byobufuzi simenya ndagaano kyamukkirizganyizaako nze kyenzikiriganyiza naawe kungunfa naawe. Okay, but again let's look at some other key ministries. Oyina local government oyina Honorable Balaam Barugahara abadde mu gender nga state minister ne Honorable Namere a new member of parliament. Abejja batawaanya bonna balina obunafu bwa mirundi ebiri bonna bayivu very perfect Balaam muyivu nnyo Namere perfect muyivu naye karakita yaabwe tesobola ministry nga local government. Omanyi local government yenyingo yempagisa edduge kutufugira Uganda government ya Uganda kwetambulira decentralization. Okitegeera local government abatulaba ye ministry emalayo border to border districts zonna zebayita local government amagombolola gebayita local government. So minister wa local government literally aba akulira government ez'ebitundu ezisoba mu 1,000 oba 2,000. Local government ez'obutundu zeetaaga gwe minister okweyisanga taata nga maama kuzizimba buzimbi si kusattulula. Ekisooka mwanyina zoye ne mukulu ne muganda wange babala mutizo kwa twenkana sibayinaako fitina naye bo benyini begendeze tebalwanagana babona baagala. Do you see a possibility of fighting each other? Bona baagala nnyo omuzindaalo kamera kamera enombi weyakolera emirimu mu kamera nze njibeeramu naye kamera nzibu kati bona baagala nnyo omuzindaalo kikisooka. Ekyokubiri buli omu bayina imaani eyenkambwe buli omu kyakkiririzaamu abaku extreme. Honorable Balaam wa PLU
ajagala okusinga NRM kati bw'anaatwala politics wa PLO yoyo mu local governments agenda zikuba zimalewo anti yayi Balamu ajja kugulawo olutalo ku Kaawo nga bamugambe bugambi nti ono Kaawo otawagira PLO yo silwakuba nti takola mirimu gye wabula tayawagira PLO yo kyokka kitaabule Balamu minisita avuge emmotoka agende kapukyolwanga mukambwe yes so honorable Namere ensonga ze y'omumanyi bamuyita kinanyo kyankimize stooka empya bw'anaasanga akasonga mu district whether akawadde obudde kabeera investigator mubbi koya babbi kakati ne statement si bajja kwesanga Honorable Balamu akola ayogera birala nga ne Honorable Namere ayogera biki. You predict that? Yes, they must clash. You predict a clash wakati wa Balamu ne Namere mu ministry. Bayina bona style efaanagana. Banamawulire bannabyabufuzi nga bamawulire saagala kugamba they are populists mba ninga abalengeza ate bantu bakulu babitiibwa but bonna baagala nnyo okukolera mu mawulire bonna be extremists buli omu kyakkiriza Balamu akutema ejjambi analayira muhoozi oneera ekimuli mu mutwe kati si local government zigenda kukola ziti PLO yewambye districts zino tuziwambye tutya. Well, how about ICT? Because there is a problem there. Why I call it a problem? President kulist gye yafulumizza minister mu ICT ya designating the honorable General Thacheng n'akwata omukyala Justin Kasule Lumumba eyaliko servants wa NRM n'amusindika okubeera nampala wa babaka ba NRM mu parliament. But again 2 days later tulaba Lumumba ku X handle ye nga kati weebale president okunnonda nga minister wa ICT. Wait a minute, is this fake news or what? Hours later netulaba ekiwandiiko ekiri official ekiraga nti wabaddewo okuswitchinga mukyala Lumumba n'atwalibwa mu ICT ate eyali ateereddwayo Dr. General Thacheng n'atwalibwa okubeera nampala w'ababaka. What's wrong with that? Cabinet eba ya president omuntu wangulo wa president buli kimu abakitutte. No, but what happened in the first place? Lwaki tekyajja bwe kityo mu ntandikwa? I think I want his stand to be corrected. Gundi Kasule Lumumba, is she a member of parliament? No, she's not. You can't be a chief whip nga toli member of parliament. And now that's where the problem is. Yes. So President yalonda Lumumba okubeera chief whip nga takimanyi nti si mubaka. Kakati aba profiling. Kubanga nsuubira nti ISO bagiweereza amannya ago. Nega profiling. I think that's the procedure. They ought to have advised the appointing authority nti ono wano talina kuvaawo. Simanyi, but ISO knows what happened. Awali lag. That is an embarrassment to the nation. You see, you mwabali security mbate mswa profiling ira mukama omwe. You see, they ought to have done that. Okay. Okay. But I think simanyi neizo kona typographical error. Wane cabinet ya President Museveni neneziwo. It's a stadium size ejuza na kivuvu. Ite 2 members of parliament. Nete ministers chinana no Museveni na mwana ataipinga. No signing angato, yes. Tell me about General Thacheng mu ministry ya ICT. Never deputy be oyinako omukyala Sevugwa bwe mwali mu FDC ne Arion, Honorable Arion, One National Guidance. General Thacheng, perfect at sobola bulungi. Doctor General Thacheng. She's a physician. She's a physician. Information na china chobera biri mulaidi ebya technology ebyo because omuntu asoma degree biri mbusawo stoina chako Sevugwa of course aina cha kwatidde Buganda abataka abo si I see it as such but abataka minister y'abataka kifo ky'abataka ekyo bano president yagamba okuzimbira ekizimbe abakulu b'ebika yasaka. So president yetaaga Sevugwawo mu ICT amwetaaga mu cabinet. Amwetaaga mu cabinet olw'abataka abo. Okay. Alina okusigaza link ku bataka abo. Arion awe wali ekizibu. Arion
akwalifying okubeera naye bamusose ministry enkambwe abatamanya lyoni ligo mwalaba mu kamera member of parliament era kubawa ya police ekikonde kati aze kugaidinga gwanga kati omuntu asobola okulwana mu public omubaka asooka suka engumi mu bantu mu public n'akasuka engumi okumugamba nti yagenda okuwega eggwanga lino guidance waliwo obuzibu alina okukola ennyo okulaga ekifaananyi ekirala. Okay, good. Foreign affairs? Adoniya Yebale nasuubira nti ajja kujja nagamba kungu najja kugamba Adoniya Yebale nenkugamba Museveni talina musajja amukoledde mulimu mumanyi abadde ambasada waffe ku UN naye Museveni talina musajja amukoledde mulimu kwenkana Adoniya Yebale mu diaspora kubuuli Adoniya musajja mubi nnyo so kuba opposition abadde mubi so adayina okubeera rewarded. Adoniya oyo mu diaspora yakoze ebintu bingi nnyo okulaba ng'atereeza ekifaananyi kya mukama we n'eggwanga. Nze nkubuulira manyi bingi ku Adoniya oyo we twabeerera mwoko tuwaaka muki mu 2016 akalulu kawedde Adoniya yali mu Amerika eyo nga buli mupiira gwe tugezaako okuteba yagukiriyalinga ng'abeera agwera bweze ati. So ekifaananyi ekigazi ekya cabinet what do you read kikyosoma cabinet ezekkola kyeno based on the people who were selected? President Museveni ali unpredictable. Nali nsuubira agenda kulonda cabinet ya transition. Naye ate ndaba alinga alonze cabinet emunywereza mu buyinza. Kati nabyo bimbuzaabuza. Nali ndowooza transition. Naye bwe ntunuulira abasajja bapanze ttiimu gy'apanze ndaba ng'akyayagalayo ekisanja. Ekirala after this? Cabinet eno bw'ogisoma Tumukunde Jim Muhwezi bonna bava mu district mbona n'obateekaawo dance kwate n'okwata bali omu nsi agulana ne mutabani wo n'omulekamu n'omutateekamu health n'okwata Okahindo Tafiira atakkiriza mu project ya mutabani wo n'omuteekamu water and environment n'ozza musajja w'omukulu wa UPM Kiyonga n'omunyigamu n'ozza Major Tom Butume mulwanyi we Etoolo ayagaana n'okuddayo kwesibwa okuwa emupira gannyuse n'omugamba to retiring jangu n'okwata internal affairs n'oleta Professor Ephraim Kamuntu emyaka 84 n'omunyigamu bana Uganda twetekere mu 7 mugumu kwali ku barot kwali based on this cabinet kwali tolabawo transition naye oyina abavubuka abatembula kalevu balamu era babbalamu abo basala ya appetite Jonada Simwe babbalamu abo basala appetite yaabwe yokwagala obuyinza aba PRO biba na appetite basuke bagisale mukulu wali nina kyendaba ekitali kituufu. Well tugenda mukuwummulamu but tell us about olimu n'amateeka etteeka lyogera ki ku dual citizenship n'okuholdinga ebimu ku bifo ebyenkizo mu ggwanga. I've seen some Ugandans complain about the following people nga tugenda mu break abantu bano bali banna oba bataano and njagala just kubuulira ku mannya gano. I needed to have verified claims but these are some of the allegations zogera nti bano balina dual citizenship. Amannya gano ninako wano abantu nga one Honorable Sanjay Tana, Honorable Dr. Lawrence Muganga, Ambassador Adoniya Yebale, Honorable Calvin Echodu, Shath Kutesa Mosherure, n'abalala. There are allegations that they hold dual citizenship, which, according to critics, bar them from holding ministerial positions. Ekizibu ky'okuyisa amateeka mu kupapirira. Etteeka lya dual citizenship bwe butuuzo ly'etteeka erikkiriza obutuuzo bw'amansa obusoba mugumu. Twalina obutuuzo okubuteekamu kiraasi 2 ne mu Amerika bwe bakikola nawa. Walina okuteekamu omuntu alina obutuuzo obusoba mugumu naye ng'asoose kuba munnayuganda. Okitegeera? Eyo kiraasi emu. N'oteekamu ne kiraasi ey'okubiri omuntu alina obutuuzo obusoba mugumu naye nga yasooka kuba wa ggwanga ddala n'alyoka afuuka munnayuganda. Babeera treated differently. Kankolage mu Amerika. Arnold Schwarzenegger teyazaalibwa mu Amerika. Schwarzenegger? Yes. Obutuuzo obwokubiri bw'obwa Amerika yabufunanga obutuuze bwakumeka? Bwakubiri. Yasobola okubeera gavana wa California. Yes.
naye teyakkirizibwa kwesimba kwa president mu America bw'obanga tewazaalibwa tewesitokizibwa kwesimba kuba president ate nga mweru. Barack Obama omuddugavu yazaalibwa mu America naye nga talinayo wadde jjajjaawe. Ye yakkirizibwa okwesimba ne kuba president lineage eri oba by descent oba by what, naye yazaalibwa mu America. Kati kankunnyonnyole mu nsi yonna tebakompromisinga butuuze bwa muntu busoose gy'azaaliddwa. Tekiri world over nti omwana azaaliddwa wano agenze ezerafu afunye obutuuze bwe Canada asomeddeyo mbw'okubeewo n'omugamba nti tosaanye kuba president wa Uganda. Gola kikola sense mu mutwe gwo olw'okuba agenze n'afuna obutuuze eri kungulu gwe nga bw'oli wano singa PhD wagenze n'ogisomera mu America n'omala emyaka 5 n'ovaayo ne passport ya America nga tugamba kungu tokyayinza kubeera minisita e Uganda kubanga n'obutuuze bwa mirundi ebiri gola kikola sense. Kankunnyonnyola kati kankuwa example nga yayo Lawrence Muganga jjajjaawe be bantu constitution be yagamba bayingira wano 1926 1 February yagamba bafuuse bannayuganda. Jjajjaawe yafuuka bannayuganda mu constitution mu mateeka. N'azaalira wano taata wa Muganga. Taata wa Muganga ne bamuzaalira yoredde jjajja munayuganda ate azadde taata wa Muganga. Taata wa Muganga automatically aba munaki. Kati taata wa Muganga munayuganda azadde Muganga. Kati bw'ogamba Muganga nti ensobi gye yakola okuva ne passport ya Uganda n'agenda e Canada asome gy'afunidde PhD akomyewo aweereza Uganda. Okimanyi kyakoze ku Victoria University and elsewhere. Alese courses ezibadde teziri wano in artificial intelligence. Alina ebintu byakola biri wano. Abadde ali Canada ng'akola ng'omusolo gudda wano sente zizidda wano ne taxing mujjako omusolo byonna ebirungi byaleese wano olwo munnayuganda bw'atuuka okubeera minisita si munnayuganda tasaanidde oba oli mulalu. Ankubuuza okeera oli emu mutabani wa former president Mungereza Mungereza alina passport ya Bungereza abadde minister. So already tulina abantu abadde there is a precedent already abadde ba minister naye nga already balina olyako minister Harris Balinga yali mu America. So lwaki amannya gano gavuddeyo nnyo kati? Uganda tuyina fiti. Omanyi Uganda eggwanga lyawambibwa ba mafia bojja nga waliwo mafia kulwana bafuna amateeka ga wano gakozesebwa bantu kinoomu ng'alina kyalwana. Bw'ojja nga Muganga bamusindise ministry embi internal affairs waliyo already obuvuyo obubyo walabye ku 31 billion waliyo already obuvuyo obuliyo. Kakati already ono minister cabinet minister myaka 84 tebaetaaga minister ali ku myaka ejo ali vibrant state minister ajja basumbuwa. Waliyo abamafia abakyasigaddeyo wadde abamu bayavudde ne waliyo abaliyo bagamba onajja basumbuwa. Abamulwanyisa bali mu internal affairs naddala mu immigration tebakulimba balwanyisa Muganga. Nali mu parliament mbimanyi. Parliament appointments committee webendetera okutuula politics oyo ayingirawo. Waliwo omusajja gwe bagambye yawasa omuzungu therefore tasaana kuba ekyoddu amyuka ssentebe wa Uganda muleke kutusiriwaza nammwe amyuka ssentebe nammwe kati ogamba omusajja omuteeso oyinza otya omusajja mbuze empasizza omuzungu therefore olwokuba nawasizza omuzungu siyasaana kuba minisita anti bw'owasa ofuuka citizen weeri nayo tugenda kuswala nammwe mujja kutuswala akkiziganya naye. Adam, under Article 82A of the Constitution, a person is disqualified from Parliament if they are of unsound mind. Yet we demand no mental clearance from Botabika. The erratic behavior of certain leaders goes far beyond normal politics and looks like actual madness. Vetting academic papers while ignoring psychological stability is a national security risk. Not long ago, Honorable Arion uncontrollably beat up a police officer, a sign that his mental issue needed a mental illness. So Munyago agree that some of our leaders are in dire mental danger. I agree, and he's right.
is right ebintu bingi mu approving aba ministers parliament byandibadde tunulira takulero nenche bagenda kuba ba vetting naye parliament ya egenda esetting precedence nti egenze byonna ewewa kibayita okuwewa esikanku ekyo okulabirako serving military officers tebakkirizibwa kusavinga mu cabinet naye ekyo okuva ku general ronda ya Kirima Baani parliament yakiwewa ekyo n'ekitta dual citizenship kyemwogerako waliwo president zenkula ze Malinga Okeroli emu ekyo nakyo kyafa muganga kati kino enneeyisa kankunyonyole eri abantu abaze balondebwa ku minisita mukulu kunguwa ne Uganda n'ekifaananyi kyetulaga kituwa ensi njagala kubabuulira siina nze gwe nimampini ku mabega naye omuntu otukira ku ddala lyabwa MP oba tokyasuubira kuba kikonde mu lujjudde civility level of civility gyoba kusuubirwamu tokyasobola naddala kati omupoliisi ali mu uniform bakugamba nga muli mu parliament awona lebodde wano omukube eŋŋuumi buli omu agamba omubaka atabuse so omukulu kyakugamba nti oluusi abamu beetaaga okukeberebwa sikebera mitwe oba onafuyiza naye oba oluusi abamu beetaaga simanyi okwetegereza ennyo kakati ngamaliriza obadde ngamba oke mbadde mukyayita mubaka bw'abantu katona kusiibula dual citizens on a legal mind dual citizens can be ministers in Uganda. The constitution is supreme. Article 2.1, the constitution overrides any other law. Yes. Parliament cannot add qualifications. The constitution does not set. Exactly. Then nakugamba the only test for ministers quoting articles wano nebirala nyingi sobola kuzimalayo nakamba buulire mbaddiramu banna Uganda tunoonye busobozi okwata omuyindi oli ono yani oyo waliwo n'omuyindi gwe bawadde Sanjayitana wano erinya kakati alina waliwo mutabani we yawangula obw MP ekyo kikulaga nti famire eyo weetuuka okugira nga yabayindi negenda bifo kyabaddugavu newangulayo obw MP kikulaga nti abantu beeyo bano abantu babalamu balina ekyankizo kyebabakola kyebalamu katusobola baga nti atubwa minisita tebakolifayinga kakati kino nkitwala nobaka bugenda eri abannalwanda Frank Gashumba yabagamba muve kajanja ako kungu abannalwanda balina akajanja jjajjawe yali muna Uganda taata we yali muna Uganda ye muna Uganda bamuzaala Kiboga sigala ganze ndi munyarwanda but that's the law tetugenda kufuna yetuki mukijeewo mugende ku kintu kya Frank Gashumba mufune erinnya lye babayita nti mwe bavandimwe tetusobola kuba mu ggwanga Uganda nga tulina mu tribe gye bayita abanyarwanda tosobola kuba Kenya listen tosobola kuba Kenya mwine tribe gye bayita abanna-Uganda mugenda kusosolebwanga. Yes, they are Ugandans of Rwandese origin. Perfect. Ugandans. Bayina okufuna tribe bayitibwa here they are called bavandimwe nga bwolaba abakonjo Uganda tuyita abakonjo Kongo bayita banande naye singa babuka eri baga tuli bakongo mugo gwandivuze wano batuva kumpeo akadde kagenzi. Joel is back as the leader of opposition cabinet ya bagituwadde bane batugate bawangula kalulu no bawangula ne babbibwa bwe bagamba Joel bawanise Senyonyi bawanise ekisooka nagambe etteka lya lumu lyeyalize nti leader of opposition alondebwa opposition yonna ndupiteronda leader of opposition lyasuulibwa mu kaseera oluvannyuma lw'enteeseganya ekyo nakikugamba ne enteeseganya ne zigamba Joel Senyonyi tadde mu kuva lopu Nambesha abeere lopu kati ekyasise Nambesha obutabeera lopu aniita kuvaawo ndoza ne Joel naddayo n'ateesa n'abakulu ekikye nakitereeza okudda kyova olaba enjogera ya Joel Senyonyi yayawukanye yakyuse tekyali eri yakubanja DR forms yaki wabula enjogera ya Joel Senyonyi yagaye kakatuze kuwabula government si kukasuka ngumi wamuulidde neera nabadde juzi ku TV wano nendabula muganda wange Sekabira ne Zaake nawulidde Sekabira ng'akyali ku bikadde ebyokuzoganya wamuulidde wano tebakyali kukyakuzoganya Joel bakyuse enjogera yakyuseemu kyova olaba waliwo kati rift wakati w'aba foot soldier ne ba Joel Senyonyi nti ba Joel bye boogera kati sule olulimi lwatukabanje kyakyuseemu kakati nagambye naye ojja kulaba abantu nga Zaake ekyamulemesebwa commissioner bwa parliament butakwatagana na Anita Amongo naye wadde Anita yavuddewo Zaake tebabamuddiza mu lutalo lwa Museveni olw'ensiko nakugambye
mwalimu abasajja abayingira wana bali abalwanyi nnyo bayitanga ba suicide waliwo yali ava ibanda bamuyitanga Marius Katungi suicide Captain Marius Katungi suicide Sula Semakula esi suicide wawuli abamu nga bayita bamwana bani abaterigwe bawa minister kakati olutalo lwa Nupu n'NRM mulina stage rutuseemu nga ba suicide bagenda kufa ba suicide bagenda basuula bonna zake suicide captain zake suicide because talibu captain Sekabira suicide abo temuchete bachaida tebalina kifo mu lutalo werutuse ba suicide basenyonyi we natulide speech ye was a surrendering one bakiriza ntubana ye nera ne bakona legitimacy mu buwanguzi wa president Museveni tosuubira opposition eno tiimu gye baloze kabiriti okussa government teina bawanise tosobola kubeera bibiri mu nsi tosobola kubeera mbeerera ate tosobola kubeera nalongo ate nosigala ng'oli mbeerera tosobola kubeera nalongo ate nosigala ng'oli mbeerera mu nsi tobeera bibiri you can't eat your cake and have it at the same time. Thank you. Bw'omala ogamba noga tugenda kuwabula gavumenti ekisooka international oba okkiriza nti ono ali mu buyinza yawangula nokuona musitamu so Nupu yakkiriza be bawanise kakati problem eri leadership yakkiriza ate ba suicide bakyali mu tuuni ndala kyobola zaake yajja munakakofiira okulayira zaake yajja nakofiira ne flag esenyonyi wakamuteekako okutema ejjambiya kulwaki byakyuse kale gatumaliriza producer ngambye akola akalangoko aka Anikat akaongezeko naku olwaleero atulaba ku Sanyuka TV Honorable Mubarak Munyagwa yali wano naga nti tiimu gyawagire Bungereza eya Arsenal bwetatwala Champions League in fact yayogera very authoritatively nti eteekwa buteekwa okutwala Champions League nti bwetatwala ng'ekibonerezo yajja okuba presenter wa Anikat ku Monday which is today Arsenal ekikopo teyakitutte leero ku Anikat akawungezi Honorable Munyagwa yagenda okukola programu eyo so bansabye ku programu eno oba tubategeeze nti gwagenda okukola Anikat akawungezi ka leero era okuli n'akalanga ako munaku eyo kitalo mwena abalabi ba Sanyuka TV abalabi ba Anikat kalakata kawungezi ka leero temusuwa omuweereza wamwe omupya Munyagwa Mubarak temusuwa emboozi y'abayimbi baserebu abawukanye ne bababwe temusuwa byonna mujabira mu Anikat kalakata olwaleero tumaliriza tukwatagane mu Anikat ono Munyagwa agenda kubeerayo